ate n'aleka embeere nga ate n'ajja kuggwa duuma omuto duuma atanakula kasolo atanakula. So we are not going to allow that. Era kino kigenda eri abasajja mwenna abeebaka ku baana bataneetuuka b'emyaka 16, 17, 15 nti omwana wanajja wano n'aleeta omusango tolabirira abaana tugenda sooka tukukwate ogwa child neglect then tukukwate ne tuddeyo n'emabega tulwindinge kasita abanga atuwadde evidence nti emyaka gye gyegyo talina emyaka 16 ne bakola olubuto n'ozaala ogwo musango gwa nagomola olwo wa Chosen Baker alina okukkirira. N'ekirala minisita kitwagala tuyambeko omukyalo ono yeetaaga omukuumi omusajja abatiisa nti agenda basiba kati muganda w'omu yagenze mu kyalo kakati anaabasibira ki ng'abasibira ki nti bamwogerako bamuleeta no. Ati kugambye it is okay kati amutte tulabeyo bayo ekikonge yamutta bajja kumusiba mugende mu mugambe nti General Mozi yazimba basement erimu AC erimu wifi eriko ne drone vani zabwere liswala abasirungu oyo so ngenda kusaba General Mozi anyambeko oyo poliisi webange waabwe tebalina basement emala bamutere mu basement then bamukiriza eruzira. Defilement is a capital offense okukola omwala omuto olubuto nga tanatuusa myaka 18 guba musango ate musango gwa nagomola so kati kagenda akole settlement n'omupoliisi kale mwera mugende kale amanya go bwane Rashid adiddala Said wasinkana dine Sekaja 2020 waine emyaka emeka naine emyaka 16 wali osoma nali soma wali wa mama oba wali kyetwala nali wa mama wange nga nkola nga nzire waka nakulimba ki wagwa mukwano olina abaana bameka naye 2 honali bagambye akuteesateesa emirundi emeka mingi bwe yali agenda ewa Chosen Baker yakugambako nti ngenda kusula oba walabe bifaananyi ng'akusuddewo alaba nga nsuddewo mu nnyumba takuwanga buyambi yadde ekikumi yadde olina abaana bameka 2 balina emyaka first born alina emyaka 3 owokubiri alina omwaka gumu n'emyezi 3 kati esawa zino mbeera waka oluusi mbeerako ku mikwano gyange bangi n'abaana abaana kati bali waka ennyumba yandemerera okusasula ennyumba mwali mukisasula sente ennyumba twali tugisasula emitwalo 35 wagenda okivaamu nga bagibanja sente mmeka myezi 3 okola tokola sikola honorable wandimusabye ki ekirala nga tannaba kutwala kuloopayo Ssekajja wandimusabye ki ekirala okuyamba ebyemirimu kubanga ayamba fe abavubuka nandimusabye okunyamba like nsobola okusiba enviiri nga nandisabye anyambe like nkole saaluuni y'abasajja n'abakazi kati kimusabe kati nga tonnabafuluma honorable omukyalo nalina kyayagala tugenda kuyogerako enkyalo mu meeting n'omwami we era tugenda kuyogerako enkyalo kati weekebeza siriimu tolina siriimu wasabadde okwekebeza 2020 bwe nali lubuto olwa gundi olwa bebi ki omuto mwaka kyomu mwaka oguwedde kati oddemu weekebeze ne siriimu kubanga obwenzi buleeta siriimu okay kati nkyoyo omusajja bamukubire oyo mukyalo omusirikale agenda muyita amusaboni nga jona waba taze poliisi egenda munoonya mweraba leero tugenda kwogera nzize kwogera ku nsonga za bawa Chosen Baker omukyala aleese ensonga ze njagala mazibabuulire nziwulirize then nsalewo nga minisita kizibu ki ekikuleese nyawo ekintu ekindeese omusajja talabirira baana omusajja takola ki talabirira baana alina abaana ameka 2 bwolina emyaka emeka nina emyaka 19 yakuzaalamu ng'olina emyaka emeka 16 16 kati alina kukwatibwa defilement
waba yakuzaalamu ng'olina emyaka 16 ng'olina 19 ng'omulinamu abaana babiri olina birth certificate yo bakuzaalira ozirina nina kubuza mami wange kati bamukwate defilement yakudefiringa wamala okudefiringa ate tayagala kulabirira baana be so njagala ngenda kuyita oyo omwami oyo bba wa Chosen Becky muwadde just sawa 12 okuva lwaleero paka enkya ku sawa 2 waba tazze wano mukomewo naye mukomewo wano waba tazze tumuguleko omusango gwa defilement but still era genda mugulewo omusango kati kampita omusirikale ajje bampitire nyabo mpita omukyalo oyo omusirikale ajje bagulewo omusango gwa defilement because kuba kujoga kati gw'omwana omuto n'akuzaalamu mama we yabimanyako lwaki temwawa abanga ng'agenda kuzaalamu kati njagala birth certificate yo enkyawo oba ojja jangu nayo owulidde kati oyo talina na magezi ozadde mu mwana taneetuuka ate omaze omuzaalamu oddusa ogenze n'omuyimbi so n'omuyimbi naye akimanyi naye bagenda muzaalamu bajja basula ababe kati oyo Chosen Becky abeera mwanyinaze nja kwogera naye nja mugamba oyo gwofunye agenda kwokya amala okwokya akufatalizinge amala okufatalizinga akuteekemu ensigo ezimere azikolekewo okay olina abaana ba myaka emeka first born alina emyaka 3 omyaka 3 wamuzaala ngo olina emyaka 16 ate second born alina omwaka gumu owamuwa semuto wane Luweero kaga oli muna Luweero tujja kulwanira tugenda kulwanira owulidde so kati ngenda kukwasa ofiisa waffe akola ku nsonga z'abaana madam you come Irene now Madam Irene no you can hear I'm in a press conference now what you are going to do this young lady she's 19 years old she gave birth at 16 implying she was defiled and gave birth and now the husband the father of the children he has abandoned her in the house so now you open a case of defilement and child neglect on him we summon him to come here tomorrow at 8 a.m. should he fail to appear tomorrow let police look for him and arrest him for defilement and child neglect. I conclude. So genda n'oyo mukyala mu police statement. Any other question? Kati ekirala omukyalo ono abanjibwa ssente omusajja yamusula mu nju landiroodi ababanja miliyoni 1.5 ez'ennyumba omusajja mwali musasula ssente meka? emitwalo 3.5 emitwalo 3.5 buli mwezi so kati abanja emyezi 3 ebena tugenda bikolako leka bamuyite kubanga ekirungi kati omukadde akwatira kanyeebwake yakujjula nga tonatuuka yajjula ebitanakola ki ebitanatuuka kati oguba musango kubanga lwaki ajjula ebitanatuuka nga tewaliwo emberenge lwaki tyali mberenge lwaki tyatandikira mu mberenge zagenzeemu ate n'aleka emberenge ate najja kuggwa duuma omuto duuma atanakula kasoli atanakula so we are not going to allow that era kino kigenda eri abasajja mwenna abebaka ku baana bataneetuuka b'emyaka 16 17 15 nti omwana wanajja wano n'aleeta omusango tolabirira abaana tugenda sooka tukukwate